musumba olugezigezi naluvaamu nagonda musumba amalala nagavaamu nebaza katonda njize we bafumba obusigiri nali simanyi nti obusigiri bubeera wabweru musumba mbize njize nti omuntu abeera n'omuntu muzigo nze nali simanyi mizigo bikyo ebizigo njize musumba n'okunaabira ebweru kati mmanyi musumba nze nali simanyi era nze nebaza katonda okujja ekabumbi wano musumba nebaza katonda kuba ngonze sikyagaana muntu muwa namba yange ya simu sikyajerega mwami yenna oba waki oba musumba ne ngonda musumba ne ngamba kandeke ekitanda navaayo ndi awo omuzigo bannange nze sibeerangako mizigo musumba kati nayize n'okuteeka obusefulya wabweru kuba kati olugezigezi ndojjeemu kira musumba abooluganda ekitanda nakireka kisenge kyange kiri fuuti 12 tailos buli kimu kyonna ekyebbeeyi mwe abakazi bye mwagala mbufumbo nze nabigula ewange mbiina musuma ebiyungu nyina 2 nyina amatooka ate nagenzeyo okulaba ku maama kuba maama wange gwe nalekayo omusajja owulira ebintu ebiri muwulira ekintu ekyo okubulwa banne tuli mu kuwulwa bufumbo musumba ne ngonda ngonze nno banna tuwerabira mukwano gwaffe omulungi ennaku z'omwezi nga 31 omwaka tuguyingirira kololo era nga Pastor Tom Mugerwa wamu ne Mutundwe Christian Fellowship babaaniriza mwenna olukuŋŋaana gaggadde olugendo okubanga lutuyingiza omwaka akono njagadde nkayiseewo nga reminder wabulanga mu bubaka bwe tulinawo olwaleero buvudde wa Pastor Buyongo ono nga nate kaze okukuzaamu amaanyi okukujjukiza n'agamba nti agwe mukyala ali eyo oba gwe omwami ali eyo newoona okola oti newoona obeera mu bitiibwa ebyenkana biti newoona ofuna ssente ezenkana zitya nga toyina mubeezi mukwano waliwo ebintu ebijja okukuyitako ebyo ng'ojjako mabirabako bulabi bikuyiteko nga naawe olaba kamukuwe naawe omwewulirira without wasting any minute. ne bw'onookola otya n'okola obujogoli obwenkana butya n'obwenkana butya waliwo wootajja kutuuka okujjako ng'omubeezi wo omukozi otya ekyo kyo kyasigalira Mukama Katonda. Busibe oba buli mu family obusibe oba bwaddogo leka buleme kwerabiza na kujjawo pulaani ya Mukama. Babiri basinga atya baba n'okuteesa kumu baba n'okupulaninga kumu buli omu ayimusa munne waliwo wayambira munne era kyovalaba nti sitaani alwanyisa nnyo ekyobufumbo ntera nnyo kansolinga abafumbo nga amafunye oba abasajja nga bagenda mu bufumbo oba mukyala tera nnyo bagamba nti towasa tusanyusa nti osamba gawuni ofunye muweereza munno ono ajja kukuyamba naawe akuyambe naawe omuyambe bw'onootandika omulaba munno nti alimu omugaso oguyamba kijja kukujja woobadde otuuke wootannatuuka. Era nebaza Mukama awaddewo ekisa olwaleero mu mwaka guno n'atusimbira cathedral omwo tugenda kugattiramu embaga. Ate kati wangi owogattibwa ne bwe zineebeeranga mmeka wali ne bwe zibaawo mmeka ne wano tujja kugattirawo ne mu compound tugattirawo ettaka lyonna lirina okubaako akabonero akalaga tikawuula avuddewo obufumbo buyingiddewo mu linnya lya Mukama afaani. Fege mafuta Mukama atuwadde amafuta ag'okusiga okulawo kawuula atugatteko amafuta ag'okugattanga abantu tugenda bagatta nabagamba sisobola kugoba kawuula okugatta ne kunnema abantu. Kati wali we tulaga tugenda kugatta tugenda gikola bulungi nnyo ne muzaddewo atali mulokole bw'anaayingira mutateekwa tasobola kuyingiramu ku mbagayo n'avaawo nga talokose. Kati kuno omuzimu tugenda kubanga tugulwanyisa obufumbo wuwo gyali ate naawe ekkiriza Katonda akuwa ekisa ekiwummula ekikkakkana Mukama akutuuseeko wuwo omutuufu gwe ekikutawaanya gwe wootuuka mu kifo olw'okuba oli singo bonna obawasa. Waliwo basatu na wano basatu obeena batwalawa oyinawo ogu munnyenyezeeko munno omugamba oyinawo omu abasigadde baaba nno
owuwo omu Mukama agenda mukuwa nga lwe lubirizi lwo ddala. Mukama akusanyuse ku ddwo ofune amafuta gaalwo. Bwe tulaga mu maaso nja kunoonya babulatha bonna abatawasanga. Mukama agenda kumpa amafuta gabo basisita abatannafumbira bo nnina bangi naye kati ngenda kuyigga babulatha abatannawasa. Abo bo banziruka buddusi naye ngenda kubayigga. Munsabirako amafuta tebayiggika mu linnya lya Mukama waffe. Era bw'oba omuliraanye gamba wuuno wano ddala nange tandikire ku oyo. Kama yebazibe Mukama ajja tuwa ekisa ekyo. Mukama akuwa emikwano egy'amagenda. Bana teri kirungi nga mikwano ate emikwano emituufu. Emikwano gyo nga Mukama agikutaddeko naawe osinza Katonda. Nalwalako lumu mu mbeera etannasumulwa n'endwala n'enfuna n'eddagala n'embulwa ne bagamba nti lya nnyo nywa nnyo lireme okukola obubi nga ne byenda ne byennywa nga sibiina. N'omira empeki nazo ne zuzirwa okwokya omutima. Naye olunaku lumu nalwala emutundu awo Mukama nga mpadde ekisa. Katonda nandeetera emikwano nga buli eyajjanga okundabako. Si kirungi kwatula naye nze nkyatula tinnanyumirwa obulwadde buli. Ate sinze nzekka eyanyumirwa neyanzija omulwadde. Byanyumira nali sibirabangako naye biva ku kikumikwano akulowoozaako n'akufumintirizaako n'asowola ne mu nsawo ye n'asumula n'ajjamu n'akuwa n'agamba ye oli oti akubye akasibu n'agamba nkubya sisobola kujja naye onywe ku mata. Egyo emikwano njagala Mukama agikupangira omwaka guno. Akulowoozaako njagala Katonda akuwa omuntu nga tewaliwo bukwakkulizo bwonna. Sitaani yatubuza emikwano kati n'atuleetera abantu abatwakirako obwakizi. Oli akuwa ekintu ng'ayinimu ekigenderwa kye. Njagala omukwano ogw'amagendo. Oli n'alowooza ku baana bo basoma batya. Oli n'alowooza ku nnyumba gy'osulamu ogisasula otya. Oli n'alowooza enviiri z'okola kati ate ezo zeetaagayo endala azzeewo endala. Abo be njagala basumulukuko ekiro kya leero. Katonda abakuleetere. Bwe tulaga mu maaso nja kunoonya babulatha bonna abatawasanga. Mukama agenda kumpa amafuta gabo basisita abatannafumbira bo nnina bangi naye kati ngenda kuyigga babulatha abatannawasa. Abo bo banziruka buddusi naye ngenda kubayigga. Munsabirako amafuta tebayiggika mu linnya lya Mukama waffe. Era bw'oba omuliraanye gamba wuuno wano ddala nange tandikire ku oyo. Kama yebazibe Mukama ajja tuwa ekisa eky'amaanyi. Kati wuliriza, nabagamba nze saakula na maama wange nakulira wa jjajja ate saakula na bannyinaze wadde na baganda bange. Okwagala nkusanze eno mu bulokozi nga Katonda ate amaze kinkutulako. Nange mmanyi banjagala ate nange nali njagala okunjagala. Gwe gaano zikuba naye nze kyenkugamba kyekyo. Nze nkugamba ebintu ebimu nayagala okunjagala nga nnoonya abanjagala nga sibalaba. Ne kati nayagala okunjagala kati nnina abanjagala. Nazze olwaleero wano angatta ku baayagala nange nanjagaliramu. Edda nakuŋŋaanyanga bankyawa. Ngabo era yankyaye era nkimanyi era abadde alina wakunkyawa n'oyo ankyaye nga nabimanyiira. Mwenna ne we munkyawa mba bagatta bugaseera ku bankyawa era nabo bankyaye era nange era nkimanyi. Kati mmanyi byakyuka si byakukyayibwa wabula byakakola bitya. Ate okwagalibwa okw'emikwano emituufu Katonda gyakutaddeko gibeera n'ebikolwa.
bakwagala nga n'ebikolwa babikola batya mu mbeera zonna. Njagala Mukama olwalira kikutula obadde kiri ku bulamu bwo ng'obulwa n'abeewammwe tebaliwo, tolina abeewammwe si mikwano gyo. Kati abantu bakukyawa bakulekaawo ne balowooza nti waliwo abakwagala. Kumbe mukazi wattu tolina bakwagala, musajja wattu tolina bakwagala. Wammaani akitegeera. Nze njagala ebintu ebimu Katonda byansumuluddemu ggwe obiviiremu ddala naawe obisumululwemu. Nze nabeeranga mu bannange ne balowooza nti oba bali be banjagala naye nga amazima tebakola batya. Komanyi okutambula ng'owuuzuuma buwuuzuumi bw'oti. Nolaba wali we bali nga baseka n'ogamba naye kangendeko mu bavubuka bannange bali nange mbeereko ngaawo omusajja mwanneme kubeera nzekka, naye ng'okimanyi onooba tonna batuukako nga bavaawo. Leero olubanga wakatuuka kwoti nga buli omu asiibula. Gundi tunaalabagana ekya Pawulo, tunaalabagana ekya twengera. Naawe ne weebuzaabuza nga abasiibula naye ng'obadde ozze gye bali. Naye waliwo abantu ng'ayina emikwano banyumya beekubira ku ssimu. Gwokimanyi nti osobola okuba n'essimu, layini y'essimu nga n'amannya g'oyinamu galinga 5 essimu. Oyinamu abantu 5 ate tebakukubira gwe obakubira buli kiseera. Olina bw'oyagala omugamba nti nina essimu layini yange giwandiikemu, akubuzaabuza nga gyawandiika naye nga nagikoze atya. Wamma gw'oba obiina olwaliro bigenda kukoma mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akupangireyo emikwano. Oba abeewammwe tebasi mikwano gyo, Katonda agenda kuzimbayo oluganda olupya. Olinga mukwano gwo alowooza ku mmere gy'olya, alowooza bwe wasuze, alowooza w'osula, alowooza ku baana bo. Bingi njagala Mukama olwaliro akikola atya, akikole gy'oli. Agenda ate kikola. Ekyokubulwa obufumbo tukisazaamu, tukyokya omuliro, tukizikiriza, tukisuulira eddala. Nina muwala wange ku online ndowooza nakati andaba. Yangamba Musumba, nze bw'otuuka ku by'obufumbo nzigalawo. Byantamaatama dda, ate ogenda n'obyogera n'obiremerako n'obyogera ebintu byabyo njabiremerako. Paka eky'omukisa kyo we kinaayitawo mu linnya lya Mukama waffe. Nali mmanyi kye bayita okubulwa obufumbo kikwata bakazi bokka okusinga, ye yali endowooza yange. N'abasajja babulwa gwe bawasa. Puliddeyo omukazi agamba yiyi kisoboka kiti aliriddewo oyo. Babulirwa ddala. N'amukwata bw'ati nga y'oyo amulabye. N'atuuka ng'ebintu byonna biyinga ebigenda okuggwa. N'aweta. Sajja jja wano n'aŋŋamba nti Musumba, kati sikyayagala kambeere bwe nti paka we naafa. Yabeera kuba mu kibuga muno n'alaba nti oba mu kkanisa alina gw'alabye we batambulako emyezi 2 ng'amusiibula ng'oli yamuwasa, oli yamuwasa. Tali ku bwenzi, ayagala bwakuwasa naye nga baabula. N'ava ku baamuno n'agamba nja basombanga kuva wala. N'abatikko bagenze Masaka n'ajja n'omuwala n'amuleeta. Era ekikwata abe mu kibuga eno Kampala n'ab'e Masaka bwe kimukwata n'aŋŋamba Musumba, nkooyo okusombera abalala nga we bawasa, nkooyo okusombera. N'omusajja kimukwata n'omukazi kimukola kitya nga kyakubulwa. Babeerawo naye ng'oli tabalaba, nga ssente we ziriwo naye nga gwe tozikola otya. N'ekyobufumbo bwe kiri. Ate bwe kiba nga muli mu famire muyinza okwetula n'ogamba kati sisita oba nze kale ndi bwenti naye kati ate oyo munnange. Ate ne munno naye agamba oba kale ate oyo. Wali olabyeko ekintu n'ogamba nti owaaye nze ne we bannyima emmere ndiko era ebindeetera okunnyima emmere. Naye n'oli bagye mummye okwegamba nga weewuunya munyeenyeeko munno. Mugamba oba naawe ebyo ebibuuzo biyina.